Mu kiro ekyakeseza amakya g'eggulo waliwo abazigu abatanategeerekeka abayingiridde ekizimbe kino ekitundu eby'amasannyalaze wamu n'amasimu ne banyagulula bya bukadde. Ababbi baayise mu siringi okutuukiriza ekyo ekyabaleese. Ekisinga okwetakuza bannannyini dduuka omutwe ye poliisi gye balowooza nti oba oliawo tekoze kimala kubakuuma. Kino poliisi ekisambazze. Poliisi ya Uganda tekola mirimu gyayo mu bulambulukufu. Kati omulundi ogwasooka bwe baatubba bajja ne batwala fingerprints ne bakola ki naye tebaatuwa ripooti wadde. Omulundi ogwokubiri tebabyeteekamu n'obyeteekamu. Ffe tukoze ogwaffe ogwayo security gye tuyita general security, naye gwe nga nannyini kifo oba nga nannyini business ekifo ky'okolera ekifo ekyo kiri kitya, waliwo security emala oba tewali security. Ekizimbe kino kiriko amaduuka abiri wabula ng'erimu ku go guno omulundi gwakuna mu bbanga lya myaka 2 n'ekitundu nga balibba mu kamera enkesi mubaamu akuuma ak'enjawulo akalondoola ebigenda mu maaso era n'okubitereka. Kano ababbi bwe bajja omulundi ogwokubiri nako tebaakataliza. Omulundi ogwasooka twafiirwa obukadde lwaffe 17-18. Ogwaddako twafiirwa obukadde bwalimu 25. Ogwaddako zaali 45 million. Kati guno gwennyini omulundi ogwajjo yabadde millions 25. Bano bwe baababba omulundi ogwokusatu baasalawo okukyusa mu byokwerinda byabwe olwo ne bafuna owa poliisi ono ategeerekese nga Augustine Tulinawe asobole okukuuma ekifo kino. Okusinziira ku bano ono babadde bamuwa n'omusala gwa $20 buli mwezi. Oluvannyuma lw'okutuuka ku dduuka lyabwe amakya g'eggulo ne basanga nga limenyeddwa nga n'ebintu ebiwerako bitwaliddwa. Bano baabuzza omusirikale wa poliisi yabadde akuuma ekifo kino abannyonnyola kiki ekituufu ekyabaddewo. Wabula ono yabategeezezza nga batalina kyamanyi olw'ensonga nti ye bino byonna ebyatuukiddewo yabadde yeebase. Mbuuzizza poliisi ku kiki kyegenda okukolera omuntu waabwe. Eyo kimenya mateeka. Owa poliisi abadde ateekwa oba ogenda okukuuma ekifo oba okukolera mu kifo bakama bo bateekwa kumanya. Wabula poliisi era egamba nti ekitongole kyayo ekikwasisa empisa kigenda kutunula mu nsonga za munnaabwe ono. Indiscreditable conduct. Kati aba PSU batandise bagenda kutandika okunoonyereza okukakasa nti kiki yatuuka nti okutandika okukola ki okugyamu mu bano sente. Waliwo n'omusirikale w'ekitongole eky'obwannakyewa agambibwa okuba nga yalabiddwako ng'aliko ebintu bya kunnumba nabyo ku ssaawa nga 12 ez'okumakya. Asikaare ono adduse weeri kati alira mu nsiko, siimu ye teziriiko, naye tumanya nti ejja kutuuka ekiseera tumutukeko tumukwate. Ebintu ebiteeberezebwa okuba nga byabbiddwa biriyo mu bukadde 2 eza Uganda. Mu bino mulimu amasimu ne TV ezakazibwako eri alubaati oba flat screens n'ebirala. Poliisi egamba tetudde mu kunoonyereza abakoze ekikolwa kino ekyekko. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.